nti byabakama ne wanatuya natya newonatuya notya kino kyawedde kubanga bino bye bintu bye mbadde mutayagala abantu kumanya tutambulidde nnyo mu kizikiza okumala akaseera wetugamba nti tugende from top to bottom tudduke mu kooti batu byakalulu tetuyambibwa wetuga from top to bottom muli bafu nnyo olwo nga tutandikidde waggulu amateeka gye gatugamba ate batugamba nti tugende from bottom to top ate awo wavundu nnyo kwegamba gy'oddukira toyina gy'osobola kutaasibwa wetugamba nti tugende mu ba LC abo bonna bali compromised wetugenda ntugende mu ba RDC bonna bali compromised tuli fembi kakati oluvannyuma lw'okubanga mutubba okumala emyaka 40 twategedde wetulina okukwata twategedde nti tulina okulonda ekyo kimu kalonde nga wabadde obinnyonnyola sigenda biddamu naye ffe principles zaffe zirinnya akalulu kanoonye akalulu kalonde akalulu kakuume ato kabanje kati ekikiro kati wetulina okukwata kwe polling center ate awalala tulina okuma DR forms ezo ng'amaaso magule nga tuli kaali okitegeera ekyo kati wali yagobye ba agent naffe tugenda balonda era kati kyetulimu essaawa eno manya akakiiko kaffe aka NUP bali mu kuteekateeka ba agent saabagenda okutu representinga naye omwami wakubuuzizza nti waliwo ba agent abaakwatibwa gwe kennyini you admit nogamba you condemn it. The previous elections, we witnessed cases where some of the agents with DR forms were arrested on their way to the tallying centers and so on. So maybe this is where they base their decision from. No, but first of all, arresting an agent of a candidate who is recognized in law is wrong, and we condemn it. It's wrong. And kati twagala okujjako vuna after condemning it tekigwera wakolawo ki you announced the results kyekyo nti bw'oli reefu byabakama osobola n'ogaba penalty n'ogamba omuntu mumugende mu kakiiko mwekubira omulanga naye nga gwowadde penalty maachi agitutte ate ng'ogimuwadde ku ssaawa envannyuma mu added time oba nakategeera bulungi kati gwe oli reefu toyina kyoyinza kola nti mwe mubeera bribed all the time kati tukusaba ekintu okikole ki okitulekere ba agent babeerewo mu confines zaabwe bwekiri era tetuna issue yaffe gwe togitegeera tetunagambako nti tugenda kujjawo ba agent tugenda kuzannya paati yaffe ng'abalonzi constitution etukkiriza okubeera within 20 meters gwe kiki ekikuluma tugambye nti tuli baana bato tutyamu okuba tujja kuddayo leeti oba tugambye nti tutya amagye gajja tusabulirawo amasasi kagatukuba afande butukubemu amasasi tukugambye tugenda kuzannya paati yaffe nga abalonzi kiki tuteekeddwa okukola kyetugenda okukola on that very day mwalaali. The purposes of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process. For the presence of the agent is for purposes of safeguarding the interests of the candidate. So omukumi alirudawa, you know, this is the vote protector, the agent, because he has said his or her presence is for purposes of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process at a polling station. Now, you have 8 presidential candidates. Each one is entitled to 2. How many are those? 16. You have 10 or 15 parliamentary candidates. And because presidential and parliamentary elections are taking place the same day. 15 times 2, those are already 30. Plus 16, you have 46 vote protectors inside the polling station. Because these ones are permitted to be inside the polling stations throughout. But for you who is a voter, who has cast your vote, and you are not an agent, although the law says you can stand 20 meters away from the polling station, and that's what they are saying. How can you refuse people to be at the polling station when the law says they should be there? Granted. Goli referee dinda yetuvudde side ne side zisamba. Umpires mwe muli, ba linesmen mwe muli.
kakati chiche tuyinza okugamba nti nga ojeko we tubadde tukuzanyisiza nga tukusomeseza naffe tulina ebimu bye twerekerayo bye tumanyi era bye tusomeseza abantu kyobalaba nga basituse ng'ojeko Electoral Commissions Act oba Presidential Act mwe tulondera na biki bye tusobola beteekeddwa okugoberera ate wattu twasuuka waawo twabuusizza abantu nti waliwo ne kye tuyita Criminal Procedure Code Act naye abantu ne tugibasomesa etuwa amaanyi okusiba abo b'ofiisa ba gavumenti singa baba basangiddwa nga bamenya oba benyigira mu bikolwa ebitakkiriza ebimenya amateeka ebitakkirizibwa nga balonda agamaanyi tugayina Criminal Procedure Act etukkiriza bw'oli munnamateeka okimanyirwa kuba wasalawo okwesiruwaza so we bakubuuzizza nti mwakolawo ki just said I condemn it tokaanya nakyo tokkiriza naye wakolawo ki nga chairman Electoral Commission you just announced nonyigiriza omuntu wa wansi kakati tusazeewo nti olwokuba nti from top tetuyamba to bottom to top tetuyamba tugenda kusigala nga tukozesa nga bannansi amateeka etteeka lye tusigazza mu constitution kye tuyita citizen arrest tugenda kukwata abo betusuubira nti benkyobera tuzze eno bali mu 20 meters tukwata abo abagenda okwenyigira mu kubba akalulu kaffe tuba handing over kakati tulina kukkaanya tutya ffe ne byabakama bwe tuteekateeka abakulu oba bapoliisi ffe betumanyi abateekeddwa okukola omulimu ogwo kubanga amagye gayingiramu nga poliisi eremeddwa naye bwe bateeketeeke nabo babeere within 20 meters bayimirireeyo nga gye tulina okuyimirira bakole ki nti we baba batya nti Museveni ajja bakwata abasibe ffe katukwate omuntu gwe tulowooza nti abba DR forms tumukwasa ono owa poliisi wo batwale ffe tuprotectinga kalulu kaffe kubanga tukamanyi obuzito bwako so tugenda kubeera meters 20 meters oba 2 nga amateeka bwe gatugamba ekyo tekikiddamu gwe teekawo poliisi eyimirirawo kumpimpi erinde ffe kubanga bo batya mukama waabwe bakwata oba teekayo omukomera ffe tugenda bakwata kubanga Criminal Procedure Code Act etukkiriza tubakwasa abantu bamwe tukuuma akalulu kaffe kati bali bo agent boyogerako sibe tulwanirira bo babeereyo bakole ogwabwe bajja kuweereza results nawe okole ogugwo tetumanyi lwaki byabaka mu olwana naffe ekyo constitution ekya citizen arrest ekikkiriza era bwe tugenda okutambulira kyokka wana abate waliiwo obuzibu bwonna era constitution etukkiriza okubeerawo paka ng'okalangiridde tetumanyi owaki omenyeka byabakama owaki ofa n'ensi eno owaki ofa n'omulonzi ffe gwoyagala tukugambye tu akitinga emirundi ebiri esooka tugenda kukozesa presidential elections oba Electoral Commissions Act then eyokubiri tukozese mtudde mu mateeka aga bulijjo gwe gwotagala abantu bamanye tugende mu citizen arrest senga waliwo omuntu azannyira ku DR forms zaffe gwe byogambye nti you condemn without taking action tugenda kukozesa Criminal Procedure Act Code Criminal Procedure Code Act byonna kyekimu tugenda mu chapter 122 egambe eti atutunuulira akawaayiraako we kali omuli arrests escape and retaking awo wetuli ate onaaba otubanja ati gwesigaliza gwo gwakulangirira mwe sotingene Museveni ayagala kulira results anaagenda mu kooti sikyo agala otusindika agende mu kooti naye ffe tugamba akalulu twakawangudde mulo